gye buvuddeko gavumenti yayise ekiragiro eri kampuni engwira zonna okulaba nga ziteekawo enteekateeka y'okulaba nga zigabana obwannannyini bwazo ne bannansi ku bitundu 2 ku buli 100. Era omwezi oguwedde kampuni ya MTN Uganda yasalawo okuteekesa mu nkola ekiragiro kya gavumenti kino bwe yalangirira nga bwe yali etandise okutunda emigabo ebitundu 2 ku buli 100. Olwaleero MTN Uganda ng'eri wamu n'ekitongole ekirungamya engula n'entunda y'emigabo ki Uganda Securities Exchange balangiridde engeri abantu gye bettaniddemu okugula emigabo. We have increased our Ugandan ownership from previously less than 4% of the company to now, today, more than 15% of MTN Uganda. I learned a new phrase from MTN, shared value. And really, with the numbers I'll share, you will see that this is a true step in sharing value in the companies where they operate. Paulo Bwiso, Senkulu wa Uganda Securities Exchange, agamba nti abantu bangi bongedde okumanya obukulu bw'emigabo okusinziira ku ngeri gye bettaniddemu emigabo gya MTN. And I must thank the Ugandan retail investors who put in over 54 billion in this IPO in over 6 weeks. That is really big and it's commendable. There is no playbook that told you what step to go where. It is exceptional, it is different, it is unique in its nature. Minister wa Teknologiya n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi akuutidde emikutu gy'ebyempuliziganya bulijjo okwewala okupaaza ebisale by'omutimbagano mu kaweefube ow'okutumbula teknologiya naddala okuyita ku mutimbagano. Want to appeal to MTN and the other telecom service providers to look into the quality of the services, to look into the cost of data. Ono era asabye kampuni naddala ezo eziva ebweru w'eggwanga okujja kuno okunoga ensimbi okwewala okuvvoola amateeka agaliwo okuzirungamya. Ugandans will reciprocate through greater patronage of your services and what is probably the most critical business license of all, social license. Okusinziira ku bifulumiziddwa abantu 1,394 be basabye okufuna emigabo mu MTN Uganda nga ku bano Abannayuganda bali 2,894 ku mugatte gw'abantu bonna abafunye emigabo mu MTN Uganda. Bannansi ba kuno bali ebitundu 87 ku buli 100 ate abantu okuva mu East Africa bali ebitundu 9 ku buli 100. Abantu okuva mu nsi endala bali ebitundu 4 ku buli 100. Abantu 10 ku buli 100 bamufuna mpola kinoomu ate abantu 9 ku buli 100 migabo gya kampuni ennene omuli NSSF, Umeme, Stanbic Bank, Centenary Bank n'endala. Enteekateeka y'okutunda emigabo n'okussa mu nkola obukwakuliza obulala bya kukomekerezebwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 5 Desemba omwaka gwa 2024. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.